Mugamba mutya lero kamera njitunuza mbaganda bange Devicom siri muganda ne Jemba waneeno so atugera tandikirawo ensonga muzima ezigenda mumaso mu ggwanga ensonga za alien skin ensonga za Dr. Kiza Besigye naye tero tugenda si kasimba makanda kwa alien skin ate ensonga tumanye kye kyamutwaziza mu komera akoma wodi era nsonga ki yinzo okubeera nti natebeerawo obasobole okumuta kuba muganda waffe tetululira bulungi nnyo nga ate naye ali munda tumwagalako ng'ali wabweru komera libi nnyo naye ndowooza kantandike ne Jemba soka obuze kuba tulaba Kachumbali TV ogamba otya? Sigamba ndi wano ndaba butambi. Butambi butya? Anti tuli mu documentary. Documentary ya Alien Skin twamale ya Bobby. Kati alien akola documentary. Documentary alien simukwata. Era kati olaba. Mu documentary kyalimu ngajja kuba vuga livansi atomera omuntu. Then kati ate n'omuntu gwe batomedde agende akola akajagalalo ku ddwaliro kati ate ogenda kulaba mu party tunga omuntu akomyewo nga teyafudde. Akajagalo n'akateekamu n'eddwaliro. Nanti documentary eba plan eyo film. Kati alien yatutte mu komera. Aliwa. Alien yatutte mu film kyalimu era nti bajja mutwalako mu komera anatera okudda. Documentary kakati kabaka mwako. Kamwako kikasa siroganga. Kamakabi kasasi siroganga. Kasa siroganga. Omwana oyo yadira omusayi gw'abaafa n'aguzannyira mu film. N'agamba nti bali bonna abaafa mu byobufuzi ompuliriza nti yali documentary ya Kyagulanyi. Ekintu ekyo nno kyali kinene abantu saagala bakitwale for granted. Nze saagala muntu mukomera because manye komera terina kalungi nakatya kabeera. Nze nsaba mukulu Hassan w'Embiriizi eyasibisiza Alien Skin mutuule ku mmeeza alien omusonyiwe asooka ave mabega g'emitayimba kubanga muvubuka muto akyalina ebyokukola bingi naye afunemu ekyokuyiga alekerawo okujajjatta mu nsonga ezimu ezitamukwatako naddala zino ensonga z'ebyobufuzi. I always tell you straightly that Museveni is a user akozesa awo wakwetaagira era omugaso gwe guggwawo omu kuba sobola okuleka mu bunnya sipapa ali mu komera emyaka gyonna omuntu kye yali takola ki kye yali tasuubira kubanga yakwata n'amasasi n'agenda n'agakuba ku ofiisi za Nuupu nga kitegeeza akolera mukama we bulungi naye ali mu komera. Nammwe abalitandise okusomba emisango egy'enjawulo ku Alien Skin mulekeraawo mumuleke ekibonerezo kyafunye kijja muwa ekyokuyiga atandikiraawo naye nga bwe basi documentary okusookera ddala kitalo nnyo eky'omwana eyafudde. Nze nzikiriza nti accident zikola ki zibaawo accident zibaawo naye kitalo ddala. Ekyokubiri ab'eddwaliro ly'Ensambya just ffe nga abali mu music industry tubasaba kisonyiwo ku kikolwa ky'abaana ba Fangon kye baakoze. Just baana bato bavubuka tebamanyi kyakukola mu basonyiwe naye nsaba gundi oyo ani Hassan asonyiwa Alien Skin naye era buno obubaka njagala butuuka eri ku David Lutalo. David Lutalo yaddamu okufuna ebizibu bwebityo bitya anti David Lutalo kizibu agenda kufuna ekizibu wategendereza agenda kufuna omusaayi mu ngalo ze atya. Abaana be batandise okukuba abantu bakakuba abantu babiri ompuliriza bulungi bawonize nti bazzaako nze naye abaana ba David Lutalo David nze gwe mwawonize okuzzaako nnyinza obafiira mu ngalo nina ebirwadde bingi. Oliriza kye nkugamba basooka ne bakuba Seruteega atunda butebe yali atunda butebe wa David bamukuba ne bamuyisa bubi nnyo n'atukanga n'okwogera tayogera ne baddamu ne bakuba ono omuvubuka omuyimbi bamuyita ani ow'ebwayiise ompuliriza bulungi bamukubye ebiseera ebyo bamukubidde ku show ya David Lutalo ey'emukono bamuyita Kaweesa. Awo nyini bwe bakubye Kaweesa ne bansindikira obubaka obundabula nti bazzaako nze
naye nze nga temunnankuba mugambe David takkiriza omusaayi okumululumira mu ngalo ze. Kati essaawa zino tolina w'osobola kukijja kwa Alien Skin nti tasse muntu, kubanga ebikolwa bye tebasobola kubiwolereza. Okitegedde bulungi. So ng'oluusi musajja wattu azze akola bintu bye kuyimirizaawo status ye ng'omuntu. Soko kiralifainga ku nsonga ya David. Ensonga ya David. No, David Lutalo namukubira n'atakwata simu yange. Nze mumanyi ng'omusajja wuliriza yali mukakkamu. Kakati bino ebyekivubuka bimuvuga. Olwokuba yafuna bakanyama. Ate wakana kinku nga bakuba abantu. Abantu benjogeddeko bonna balamu. Baba kuba tebanattako n'omu. Ne mugenda kuba omulala mu mutte. Manager wobeera naye tobimugamba. Yankubira essimu ye era y'ensonga yokka lwaki saavaayo nenkola kintu kyonna. Yali bali abantu babiri, yali okusookera ddala yali Moses ne Roja. Ompuliza bulungi. Nakulira David nga mugamba agamba abaana benze tebamanyiira siri mu ssaali abwe. Okitegeera bulungi n'atakwata ssimu. Naye David abo abaana wobanga gwe tobiri mabega w'ebyo ebikola bagenda kuleetera ebizibu. Ate ffe twogerera wano ekyo ekizibu kya Alien Skin twakiranga dda. Okitegedde bulungi. Kati kituuseewo tugamba accident, yes, naye accident emabega gaakyo kikati agenda fuuka mupakasi wa Museveni mpaka awo kanyini kwata mukaawo. David Com ogamba otya ssebo? Tutandikire nga tetunabagenda ku nsonga ya Alien Skin. Wawuliddeko complaint yonna eri omuntu eyakubiddwa nti abaana ba David Lutalo? Sina kujuwulirako Serutega kasero wakadonkamu ow'obutebe bamukubye ensonga esookera ddala. Serutega asobola okubanga yalwana n'abaana b'Lutalo mu kivulu kya Lutalo. Olw'okuba Lutalo ye main yalina erinnya ne bagamba nti abaana ba Lutalo bakuba Serutega kubanga ate bamukubira ku mmotoka ya Lutalo nkakasa konkona Serutega babbawunsa ba Lutalo bamumanyi. Serutega abadde atunda butebe ewa Lutalo emyaka gyonna, bamumanyi nnyo era kyamukubya yafuna David bayogera ku Serutega ekigambo David n'anyiiga ye najjo verifyinga nti banayi bangambye wanyigidde kino naye omanyi David ayagala nnyo olugambo. Ayagala nnyo olugambo nnyo era abakuba mukazi. Naye Serutega we yakonkona emmotoka abavubuka ne bafuluma nga Lutalo mwali mu mmotoka ne bamukuba. Ate nno ye bamukuba bubi kuba yatuuka ne ku kitanda. Okay, David Com nawulyako ku muyimbi Jemba gwayogeddeko Kaweesi. Jona Mukawesi. Ate mukwano gwa David Com. Mukwano gwange. Mukwano go gwe yamundaga. Wawulirirako nno bamukuba. Nabiwulira. Naye tusooke tumalize kimu kuba nvuka speed. Serutega. Ekizibu ekiri omuto wange kyayina yawudde side ya Serutega. Tanagula side eri ndala ya Lutalo. Kubanga nkakasa tewali muntu ategeera. Averi n'akuba bukubi. Averi ng'oli akonkonye ku mmotoka y'omuntu asula n'amukuba. Ne Serutega ono balina ebigambo bingi. Kaakati nze ndowooza tugusala obutuufu. Kiraga lwe ne side y'abaana ba Lutalo. Tule n'abakuba Serutega. Tuyinza okugamba baana ba Lutalo nga si babe. Nga bayayi balale bakuba Serutega. Kisa ku Lutalo. David Com. Anti nze saabiwulira. David Com nze ndi muganda wo. Ekibi kiba kibi. Ekibi kyogere nga we kikola ki nga we kiba. David mukwano go yes. Naye agambe ku bavubuka be. Wabanga agamba mbu ye tabikola ki tabirimu. Naye ebizibu Alien byafunye. Ebizibu abantu abalala baze bafuna Spice we yafuna. Chameleon bye yafuna. David Lutalo bigenda tugende kwetuli. Nkyembuuza. Nze ekyokuba nti ndi mukwano gwa Jemba oba ndi muganda wa Jemba wenja n'ekuvuma kiba kivunanyizibwa ku Jemba. Abaana abo bayinza okuba nga bayina butakkanya wabwe ne Serutega nga nebikolagana ku Lutalo. ate nze bamponingidde ekyokuwoninga kituufu nabadde ogima nga muwoninga abaana ba Lutalo anti mpuliriza ali akuwoninze mpuliriza abantu abadde bagamba Jemba nkakasa Lutalo wabeera nga ayimiridde ekibuye kulawundi abadde bawoninga Jemba babeera Lukaya tegeeza tebamusemberedde wabula olwokuba nti bambi abaana abo banoonya nabo byakulya kuba nalabyewo
simanyi yani ono yali abeera ku mwalo bamuyitaani wali awo omulenzi kana akalenzi akatero besiba wane Viola baali babyogera abasobola okukuba kakati mulimu abantu nga nze siwona budde kubanze nkakasa David tali mulevu yakuba nti babbawo nsabe kuba bayize babasa manyi omwana bamuyita Mishuwa webale nnyo manyi oli ono amubeera kayambala enkofiira ne kana akatinaka kuba ebikonde okujjako waliwo gwe bayita Beni eyali ku Serena ku mulyango oyo omunene omulaba oyo singa baŋŋambye nti ye yakuba Adamu yaliwo obawosa wa lutalo yona yambala enkofiira amubeerako ennyo kakati Adamu ye yampooninga yona yambala enkofiira gwe bayita Adamu ayambala yero boot ye yampooninga naye nze just tebalina kye basobola kunkola kubanga tebalina kye banjagaza sina kye mbagaza naye babanga balowooza nti balina kye basobola okunkola bambuulire we bali nzijewo ekyokulwana ewalutalo oyo Beni era ne ku Serena namulaba nze bayizo nzi nakamula emugiringa ng'esatu yaleka alina olugono oyo y'omunene oyo namulaba alina olugono era ne ku Serena namugamba nti kuba waliwo basaponsa abajja n'abavumaavuma awo ne ŋŋamba mulindo wa BBS nemugamba abo basaponsa bammwe ne ŋŋamba Michael Soli ti abo basaponsa bammwe naye oli engeri gyabakwata mu si ntuufu lwakuba nti ye bambi essimu n'ennya kati ye engeri gyabeera endooga kuba ya mu kyalo ku Serena kyali kipya nnyo naye David lutalo nze mmanyi babbawunsa abo ababiri balina empisa bemmanyi omu ayambala eyo enkofiira atayogera nnyo ayambala neyerobuutu yamubeerako natamuvaako ne kana akalaka kuba ebikonde naye wetunakizuula nga kituufu kubanga nze ndowooza tetwagala nnyo okubeera nga twesojja buli ssaawa tujja kunoonya kuba nze sokunya David nimubuuza buzibu ki obuliwo wakati wo n'ejjemba n'ekirala naffe abakwatagana amasimu oba mu bannamawulire mulekerawo okuteekateekawo nnyo embeera buli ssaawa n'abayimbi n'abantu bennyini ababeera ku bayimbi mulekerawo okubanga mutwalatwala ebigambo n'owulira kino odduka misinde nti ebintu ebisa tebigattako kati munnamawulire awo akozeewo ekyo omusajja wuyo yeyogeredde bamutye kati munnamawulire yagize mwagala nnyo amawulire ag'ekisiru buli ssaawa kati amugulire ki eri ekisiru omusajja wuno yagambye nti bamutiisa oyagala bamale mota bwe kankuze kacumbaali nga tuzze mu byaddala gwe kyogamba mbu ng'oggyeko mbu nga nze David mbukyali wange mbu abaana babbawunsabe basobola okudala batuwangula nga tuli mu byaddala nga si byakatemba basobola simanyi nanga tebasobola kyobala njagala wabeerewo hamone mukwatagane titwagala bintu ebyo byakulwana mu ndongo kyekiri kyegaye nti tuteekeddwa okubeera tetulina nga tukkaanya bukkaanya bati abantu tujja bagambangako amazima David naye bidda abaana bantu bakulu bategeera balina n'obuvunanyizibwa balina ne future balina ne bebakolerera I just want them mbasaba mukole ebintu ebibagattako ebitabagattako mubikole ki entale ezitali zammwe temuzikola ki temuziyingira mukole entale ezaani ezammwe kubanga tewaliwo alina amaanyi kubone naye nze agala kubategeeza nti diferensi yammwe njiina ku poliisi y'ekatwe ninze bulinzi kati wawaabidde ani David Lutalo ne bakanyama wawaabidde muntu mukyamu kakati kati goli wa poliisi Davicom gwakola okunoonyereza Davicom tudde ku nsonga ya Alien Skin musajjawo ali munda bulijjo Jemba ayogera ku bintu ebyo ng'ogamba tayagala Alien Skin ebyeffujjo Brian kwana Bosco mubuuze ekifocus waali Bosco yanziba so Alien Skin ebintu ebimuvunanyizibwako nga ye nze wabula mubeera kyensooka okusaba nze nayogeddeko ne Asani nti kyamukisa mulungi nti nze ebintu ebyo byatandika ebyabeera byonna nakubira Alien nga maze okutegeera nti omwana wa Asani nakubira Alien nakuba esimu ya Alien ebaamu akanyonyi teyakuddira ayanzirira enkeera kati agenda okunzira nga yengera okumugana nawuguse edda nange naye nali njala kumugamba tulabe Asani twogere naye ezo embeera zigwa okubanga Asani kyasinga okuba nakyo oba omulimu gwasinga okutegeera kwekusiba abantu amanyi nnyo okusiba
aye tali bubi balunywa nabaddeyo mu kooti era waliwo akakati okuvuga kola akafitiizaako oba kali mu kkala yakatunda ng'ajja e Kampala yakajja kuwalukagga era mu kooti kugamba ye musibye ogwo mulimo gwe naye nze sandibyagadde kubanga bamalira mu kkomera kubanga Asani mutegesi wa bivulu ebbanga lyonna oba oli awaza okujja nga yeddaga Alien Skin so bagenda ku poliisi Alien Skin yajja ne bakkaanya nti Alien Skin asasula eddamagi za $7,000,000 n'abagamba alinawo $3,000,000 Asani kyataabayinga ne basawunduza beeyongereyo naye bino byonna nja tufunemu ekyokwega kiri ekintu kimu omuze gw'okukuba abantu oba omuze gw'okulwanalwana mu bavubuka gususse olw'okuba nti gavumenti ya Mwami Museveni yawa abantu bangi eddembe kati omuze gususse nnyo ogwo ndowooza wandibaddewo enkola ennuŋŋamu okubanga omuntu bw'aba akoze omusango afuna obwenkanya naye anke ekizibu kye tulina amateeka ge Uganda galinga kiyumba kya Nabbubi kikwata enswera ekiyenje ne kiyitawo si gavumenti tegakola era gakola ku olwo gageetaaza okukola era amateeka Uganda gali gakolera ddala naye tetufuna services ezimu oba ntegeerekeka nti galamulako balondemu galamudde gatya because Alien ku poliisi ey'ekatwe alinako emisango mingi nnyo egiwera abaana be badde bakola effujjo ng'abantu bawaaba nga bagamba Alien kati lero gamukutte lwe mulaba nti nno ate gasosola akubula bikofunye nyiza okuba nga ate mbadde ntegeeza tegali galawo okumukwata malayo taata kati goyinza okuba nga ofunye mubi abaana ba Alien Skin baba bakuba abantu sika za Alien Skin si yakuba bakwata abakuba abantu ekyobulabe ekiriwo Alien Skin atambula n'abantu wabula watuuka asobola okujja n'abantu 10 katugeze nga bazinga ewajja luno okulya emmere awo naye kati waka abalala 10 abalala ne bayikola effujjo ne bakuba abantu nagana abaana bali esingi bakoze effujjo naye nga bali abeegasseeko ne bakoze eki Alien Skin asobola okujja n'abantu 10 era mufo kyekimu ne bakola effujjo tugende mu maaso obadde okyannyonnyola nti asobola okujja mu kifo era n'abantu 10 ne bakola effujjo kati olw'okuba nti ye mukulembeze waabwe baga nti abaana Alien Skin bakoze eki bakubya abantu ensobi gyakola Alien bwe butavaayo kugamba nti nze abakubya abantu abo si bange oba kwegamba nti abakuba abantu wali yali gundi teyali nze yensobi gyakola eyo naye nze simanyi lwaki Alien ye atambula n'abantu abangi eno ebyo tebinkwata gayinza okuba nga dembe lye kuba sinze bulandi ye eyinza okuba nga tuyebulandinga naye bino gye binagenda bikoma gye binagendera mu maaso tujja kwekanga nga tutandise okulaba nti enkambi y'egindi n'ey'egindi zisanisa okugenda nga zifaafaamu abantu kubanga essaawa ya leero waliwo obulamu bw'omwana obwagenze nga tebwagenze nti badde bakyagadde accident omanyi nti entuko ewati byayiteekeddwa okuba naye ku lw'ebintu ebiriwo omuntu asobola okugamba nti omwana ono bazadde bayinza okutaba bamativu nga bo tutegedde bulungi naye nze nja kusaba gavumenti n'abantu abalina bagiyita gaali bwe bagamba nti eggaali yo ekoze effujjo ekawempe genda ku poliisi okakase tebadde ki kubanga gye binakkira omanyi Jennifer Musisi oyo bwe yaliko gundi wa Kampala senkulu wa Kampala nankulu wa Kampala nali simwagala nnyo obulamu bwange bonna kuba yajja nga ndi mutembeeyi naye olunaku lumu yajja ku TV n'agamba abantu abasinga nze tebanjagala kyokka ate nga batuufu n'agamba nti ekisinga okusumba bannayuganda balowooza nti okwata peni n'okukwata n'ekitabo
n'owandiika mu kitabo n'omala okuwandiika ekitabo n'okiwekako n'okituulira mu bwino oli asiimuuka si bwino tasiimuuka pulezidenti n'amubuuza otegeeza ki n'amugamba nze ebintu bye ndi mu kukola wano nabisanga baabiwandiika dda mbiteekesa mu nkola era nengeza negamba nti gundi yewandiika kintu gundi kyenakoze oyinza okukera n'ogera n'omutema nemmanya nti bulijjo mukazi wattu katumwa so kati woba omanyi nti otambula n'eggaali ne bagamba nti ekoze effujjo genda weripootinge kubanga lwaki mbadde gakiri ekya Jennifer nti bwino ti essaawa yonna omusango teguvunda webali kasaba kubikkula weebati kasaba bikkula bwino nga gudde engulu waliwo omusajja muyimbi eyo muyiri enya lineerabidde wamaanyi nnyo yatomera akasolo buno obugabi we yakatomera waliwo akayitawo emyaka 10 omusango ne guzuukera bamusiba mayisi naye nga byayitako emyaka 10 kakati nti baganda baffe kyenjagala bamanye buli muyimbi nti nyina ggaali nga tasobola kubanga ogikontrolinga nti gojja kukuba abantu oba bajja kukuwaayiriza buukana okuvayo okwennyonnyolako naye gye tunako mu kukuwaayiriza nga tufuna lifalensi kati nga muto wange ejjemba gy'ayina era nze ndowooza kyanadde kyammanyi okuba kimanyi lutalo ebintu binajja abiraba aleke kwefula tateekayo gwa nampulira zibi akwatagane n'ejjemba tamunyooma kubanga nga jjemba walutalo ekitiibwa nalutalo aw'ejjemba ekitiibwa amugende nti muganda wange abantu abakugambye babyogedde nga bo kuba nze nkakasa ndi 100% nti Misuwa ne Viola David tasobola kubanga ayogera ate no Viola kaali kakabira kwogera kaali kakaba kagamba Misuwa lwaki muleese olugambo wano David tasobola kubikola ko nga kakabira David ne Moses nti David mu lunaku obudde bw'aba nabwo obutini nnyo sinza kulowooza ti asobola okufuna obudde ayogere ne Misuwa mugambe tugenda kukuba jjemba aye katamumanyi namumanyi asobola okuba nga amumanyi ng'omuntu ng'amulaba ekyokubiri nti abo abaana babeera ku lutalo era sikakasa nabaana okufuwadinga meseji yaabwe etuuke emakindi nti beetaaga Misuwa n'olwokuba nti abaana bano bateekawo embeera eri abayimbi okubalaga nti bakola nnyo baleeta ebigambo bityo tuvula nti zerazo oyo mulimu abaana abo nga soogana nnyo nabo kubanga bo bali okuwakula ntalo kati aha tubeere feya kati David emboozi bagitandika batya n'Emisuwa kyotategedde emboozi okutuuka emakindi yalinkinga muki olinkinzi webamala bali ekire ekyemukono okukuba kaweesa ompuliriza bulungi ne boogera mu statement awo kakati tuzaako jjemba kakati nze saagenze ku poliisi kuwaaba nti nno kulw'okuba mbatya okunkuba naye nze ndi musajja mukulu kyenakoze nagenze neeripootingi era ntereka lifalensi yaani yange bagende okukola ekikolwa nga we namanya saakola ki saasirika okitegedde bulungi era lifalensi yange bayogera leero enkeera nendowooza byakusaaga ogwaddako nensisinkana gundi nesisinkana Kulamani nemugamba Kulamani abo abaana bamwe tebamumanyiira nga batiisatiisa tibaagala kunkuba naye neddiriisa Kulamani n'agamba yabiwulidde mu nkambi yaabwe okitegedde bulungi kitegeeza information yayogerwako ye teyayogedde mu mutima gubi yagamba nti nabiwulirako mu nkambi kasita yangamba nti yabiwulirako nenkakasa nti olaba ne Kulamani yabiwulirako kitegeeza bano abaana baali bwamu n'oluki n'olukwe naye nza okukuuma amateeka kangende mu mateeka nkole ki sikutya oli mutiitiizi nyinza okuba ndi mutiitiizi naye abaana ba lutalo banafu nnyo ku baana ba Alien Skin manyi lwaki ngamba Hasani asonyiwa Alien Skin nze gaali ya Alien Skin yansanga ompuliriza bulungi nensalako nakola interview ku Kachumbali wennyini mu Ginoonyi Alien n'agamba abaana abo temugeza ne mukoona ku jjemba kitegeeza senga yali ayagala bankooneko okitegedde bulungi yali bagambye mu kubaani
jemba kitegeeza bannannyini gaali ezo bazirinako control yawa ey'omukono ogw'amaanyi. David Lutalo ayina control ku bukuumi bwe kubanga bali abasasula kakati woba era gundi David abadde ayogera wali ku Alien Skin nembwatuka nenseka naye totegedde kyensekedde ndabye David nemugeraageranya n'omugenzi Tamale Mirundi Senior. Tamale Mirundi Senior nga gavumenti ekola ebikolobero yafa ne gavumenti yawolereza gavumenti naye nga bazima nekyawolereza kimanyi nti nno kifundu ompuliza bulungi kyawolereza kiraba mbuki naye nga talina kyaki kyakola. Kati ndabye David nangamba David ono era kati essaawa yaleero njagala bategeeza nti David ku nsonga za Alien Skin ne David Lutalo ye Tamale Mirundi Senior omugenzi anze kyenyina tesaagala nnyo bintu byantalo kyokka ate nga wewawunira oluzinzisobola kubanga ebyaddala nga tugambye nti bayinza okuba nga abaana ba Lutalo bakubi ba bikonde naye wajja boyi nga nakutte ejjinja erimuboola nga nakutte ejjinja lyange terimuboola oba making sure tweligana okumukwata emisinde ginneeyimirira naye lwakuba nti makindi awo ndi muzibu ate nze mba muzibu wakkubwa naye ngaeyo si yesoa kubanga ffe tuli bawamu tukola bizinensi yemu yetugatta naye David omanye ekizibu ekiriwo bano abaana bagamba nti balowooza bye bakola ffe tetubikola ki tetubisobola naye tubisobola oba baagala okumanya nti no tubisobola. Leero balumbye ejjemba olumba jjemba oba olumbye David Omo oba olumbye n'omuntu omulala yenna muffe waliwo ffe akabinja nga kali untouchable tekakwatibwako ate era nga tekakola ntalo okitegedde bulungi kubanga ffe tetukola ntalo oba okitegeera bulungi naye n'ebyo bye bakola tubikola ki tubisobola. Tuyinza obutafuna budde bugenda mu jimu kuliyiga kukuba bikonde leero naye abaakola ebikonde ne babiyiga okuliza bulungi tulina ate obusobozi obubasasula ne batukolera byetukola ki byetwagala naye si bwe bumu. Kati nga atuzzeyo katono nnyo ensonga y'eddwaliro ly'ensambya n'abavubuka ba Fangoni okugenda omuntu waabwe ayiseewo ate ne bakola effujjo ku musawo ne ku basikali b'ensambya ng'eddwaliro bwe lyawandiisa ekiwandiiko kyayo. Was it necessary? Kyali kyetaagisa anti tutambulira mu maka ganjawulo ffenna buli muntu alina entegeera ye naye eddwaliro ly'ensambya lyeddeko litya corporate bwekoja tujja kuba corporate tukola interview oli mukuyimbisa bifuluma ne mu mmotoka nze mutabani wange namuzaalira Nsambya kati byengenda okwogera mbiyinako obujulizi munnanga abantu awo mu ddwaliro tebakwata ku muntu ono nakuleeta ssente omuntu wabeera wa miliyoni 5 make sure tuze bbiri ekitundu zikola ki of course mutabani nti eyo bizinesi kyokka ate singa omuntu ono waafa mutuddizaayo ate abaafudde ate mba mujjanjabye ate eddagala obeera oli babeera bataddemu jja eddagala sente ziba za ddagala liba ligenzi. Gavumenti ya Museveni amalwaliro gatuguza emirambo lwakuba nti ogenza okunsanga nga sina lisiti za mutabani wange nenziine ez'ensambi awo menja njogere nga ozolaga n'okubalaga nze mukyala wange yamala okukitana ennaku ezi 3 nga ayina puleesa nga tasobola kusindika mwana nga ayina puleesa kati ng'obulumi bw'amaanyi ne bagamba maama we asayininge bamulongoose kakati mukadde bambi ng'ali wala kati baabatwala mukyala wange okumulongoosa bamuyingiza gye balongoosa bamutusa bati ku mulyango n'asimbira omwana kati n'amuyisa bubi nnyo n'avawo omusaayi mungi naye bw'omanyi nti baali bagenda kunkyajinga ssente tebalongoosezza omukyala olwokuba bamuyingiza ng'atuuseyo obutuusa alingizaayo bulingisa nenteekawo embeera era ng'omanyi tekumi terikyawo omu waliwo omukyala omu nga mukulu n'abagamba baneetu ekimukola si kituufu ovubuka temumukyajinga biki era we nasembayo kakasa nagulawo ensambi ecupa z'omusaayi ezi 3 bayita bbiri ecupa 7 ez'omusaayi kyokka bamusaako ezi
bayaye mutabani kati ali myaka 10 mutabani wange bwe twazaalirawo awo naye olw'okuba nti ffe omanyama n'ebiseera ebintu zoba yayita eriiwo nga tulina genda kubyogerera nebikuluma nebinuma kyakyannuma ate gali mwana alina emyaka 10 promise mutabani wange ali myaka 10 bamuzaalira awo naye baleeta biiru nga balaga nti ecupa z'omusaayi bamutaddeko mmeka 3 naye nga ye omukyala bamusaako mmeka 2 kitegezeemu yagendera awo kati nja kusaba abasawo bannayuganda nabo bamanye nti ate balwala era nabafanga abantu omulwadde tuteekao enkolagana wakati w'omulwadde n'omusawo bwekibanga olaba nti eddagala omusawo omulwadde talimize tomukyajinga kubogera ddamu olikozesa ogakudamu olikozesa tomukyajinga nze banguza giraavu zaawo yesitaani kaali kukaba n'ofuma ku buduuka bw'abasawo bawuli wabweru awo ojakasa nti embizamu bagyeyambisa mu nva bubuyayi ate obuduuka bw'abasawo obuli awo wabweru abasawo abakola munda bwebanyini buduuka obuli awo bwabaganda bwabwe bwabalamu bwabwe okutali musawo kuba yo bizinesi naye ke olifuluma nti ogenze kugulawo kintu kati nze banguza oba giraavuzi 7 kyebakozesako oba bakozesako nezalingana 4 era tetwazirabako Jemba ensonga yirwayo lyensambya n'abantu bali ettaka lino oliraba eriri ebweru kandi balaga ya chachi y'ejjinja kalooli njagala abasawo b'ensambya abasawo b'Lubaga bajjukireyo ekintu kimu nti ettaka kwe bali ompuliriza bulungi nti ettaka kwe bali bajjajjaffe baaliweerawo bwereere yita wano ate oyiseewo owulira bajjajjaffe baaliweerayo buki bwereere era bajjajjaffe bakonvisinga kabaka Davidcom nti baleese eddiini naye mu ddiini bagenda zimbawo amasomero n'amalwaliro abantu ba Ssaabasajja Kabaka basobole okuba nga bafuna services. Nsaba kuloopera ayi Ssaabasajja Kabaka nsaba kutegeeza nti amalwaliro g'ebitongole by'amadiini abaafuna ettaka ery'obwereere okulabirira bannayuganda bakola bizinensi nnene enyigiriza bunyigiriza bannayuganda. Bannayuganda tebafuna bwenkanya mu malwaliro ago. Ensambya wagendayo omuntu alina ssente. Ompuliriza bulungi? Wagendayo omuntu alina ki? Ssente. Ompuliriza bulungi? Amwafu takola ki? Tagendayo. Naye nga omusingi gw'eddwaliro ly'ensambya n'essomero lya St. Peters n'amasomero agali awo ensambya. Ompuliriza bulungi? Omusingi ekereziya kwe yaweebwa ettaka eryo kwali kubeera nga bannansi abali mu bitundu ebyo basobola okuyambibwa ofuna obujjanjabi ofuna education ompuliriza bulungi n'okusaba okumanya Katonda. Nze nsaba policies zikendeere bakendeeze ssente ze bakozesa mu bitongole ebifaananako bitya ebifaananako weebityo kubanga ettaka bafuna lya bwerere kujjanjaba bannayuganda naye bannayuganda abatalina ssente tebakola ki tebakifuna kiringa lino ekkubo lya express nze buli wendiyitako ndisasulira 10,000 mmeka 15,000 amagenda n'amadda gwe mutwalo gutya kati ero terina we liyamba musajja afusindika kigaali okitegeera bulungi so mutunnyonnyole oba kyaki yafuuka bizinensi tubeesonyiwe.